abanaye omukulu oyo sebo yatikira Uganda wano omukuwa omupiira era alina baji ya FIFA era akuwa omupiira ku international level sebo. Ate kati tuvuddeyo atukomewo ke wali omukulembeze so nga we nagambye security eri ggulugulu eri so tight. So Munnayuganda aliyo sharinga live eno, sharinga live, commentinga ekifo kyolimu ate mbere nga nkutumirako. Commentinga woli mbere nga nkutumirako nga wetugenda maaso. Ate nga gwe atanaba kusubscribinga muganda wange oli mukufiirwa. Tell a friend to tell a friend nti waliwo #1 online Diaspora TV channel gye bayita Ricky Henry Live era nga ngenda kuba streaminga from Canada and USA. Eno ye channel yo gwe Munnayuganda ali eyo awangaalira mu USA n'awangaalira Canada. Egenda kuba nga ekutuusaako amawulire ate ag'enjawulo okuva mu USA ne Canada ate nga gakwatagana ku Bannayuganda saako n'amawanga amalala. Somebody is saying First Lady is so smart. Steve Male, you're saying you're in Uganda. So sawa ya kugaba kikopo era nga mundeke mabega Vivian ogenda kudda wano ogenda mu emidaali yagenda ogaba ebintu ebyo mubimuwa. It's okay. Giri gye gisooka. So tugenda kusaba ettiimu enkutte ekyokusatu mukulu Shafiki ne mukulu Alex mbasaba mujjeko ko wankatono bagenda kubambaza tiimu yakutte ekyokusatu bannaye tusaba mujje ku layini obudde mpira butonevu. Mujje muyite wano mukole banye ku bwangu tulina obudde butono nnyo. We are streaming live, so berango subscribinga nyiga akadako. Bana mujje mwangweko tulina obudde butono mwangweko. Wumuna mlembe okujja mu bwangu lwakandikira ndowooza. Nenga control kugira. I'm live in Uganda naye nga kyekimu President Walusimbi Isma nkutumiddeko. Thanks for welcoming our president. Keep him safe. Seranja Daniel.
Live from Medina, Saudi, Oliver Nabayungo, greetings. Oh, this one I'm supposed to be here. Atenga gwe muganda wange ali ku TikTok ya MC Uncle Bean kutumiddeko. Oh, sorry. Nywanyi. Shoti jazemu ngono katika nzire wallahi. Tadeo. Kuna mtu akuyambeko. Naffe tukutumiddeko batumiddeko amanya nze Ricky Henry era nga nze nkutte wano TikTok ya MC Uncle Bean. Sabali ku TikTok mbatumiddeko antegeera wantumireko bannange. Nze Ricky Henry nze nkutte TikTok ya MC Uncle Bean. Tulina kye tufumba naye essaawa yonna mugenda kuba nga mukifuna nkutu. So beera nga weekumidde ku Ricky Henry Live YouTube. Tanaba subscribe nga beera nga subscribing. We are streaming live. Tuli Canada mu North America. Tuli Canada mu North America bakwasiza mama Pitmove certificate. Tugenda kuda muntu kune agala okufuna yadesiza abakadde mu ssente omukulembeze waffe omulungi President His Excellency Kyagulanyi. So abantu ab'enjawulo bali mu bakwasa ate certificate. Wabi events omukyala wodde munabula naye yetabula. Tugenda kuyita Best MVP. Best MVP Beka Chigongo. Beka Chigongo yabadde Best MVP. Best player yabadde Best player mpira gwonna. Beka, okay. Bena era yali akola bana nsaba kufune kundi. Era nga yali aweleza byamizannyo ku NBS gyeyava. Best goalkeeper ye Sadat Kirabira. Sadat Kirabira yabadde best goalkeeper. Era nga avudde mu ttiimu ya SC. Kampereza abantu bambi. Beba nange. So MC Uncle Bean abantu bodda bakutumira awo muganda wange. Top scorer waffe yabadde Zake Mboyera. Zake Mboyera yabadde best top scorer. Era kuyita bakapiteeni bonna aba ttiimu esatu, kapiteeni wa ttiimu. Best coach yabadde Shafik Senyonga ye best coach kwe tufunye. Era nga yaba mu isi tukumbyeko ebikolwa byonna tukkiriza abasentro aba North n'aba West tubiddemu awo kirabika. Era kuyita bakapiteeni ba ttiimu esatu amuje babakwasa certificate wano omulundi gumu tugaziwa muntu omu omu gaba certificate ya buli group. Tujja kusobola kuzikwasa omu omu naye saba bakapiteeni ba ttiimu esatu aba tusooke eno wa Eastern. Tugenda kuddako
aba Central, kapteni wa Central. Lino tuma kapteni wa Central, inakuja kwa kapteni wa West, then ndio kapteni wa North. Muje mpresa certificate za mwe. Nina saba kapteni wa West aje afne certificate. Kapteni wa West aje. Kapteni wa West aje afne certificate. On behalf of the group, then tuakusembiayo kapteni wa North. Kapteni wa North aje afne certificate. Abataliwo bagenzeta kakata ngenda kusaba omukulembeze wabanga owannyo taliwo omukulembeze waffe agenda kwasa ekikopo tiimu empanguzi ezanooto omukulu yagezimbinga mukulu Shafiki nasawola katika matestesi mukulu Shafiki ola katika matestesi nasawo jokune certificate katika matestesi abanye tolde sambeoko mukulu sembe kajazifune ola katika matestesi mukulu sembe buya kajafune certificate ezo bana ya inidi signal saba mugazi wemuko DJ baita bakamba na info mwenye mwenye ngayo kose huko na signal ngenda kusaba mukama waffe muganda waffe naye tweyanza nti twetedde ebyokunywa ebadde ku mukolo so kajje naye omukulembeze amubuzeeko so tweyanza nnyo banaye tweyanze tugendagera ku mukolo okusembayo osaba ttiimu kapiteeni owa ttiimu ya Eastern mujje mufune ekikopo kyammwe nirasaba mujje mufune ekikopo kana emidaali girakwasibwa buli wa ttiimu nirasaba mujje mufune ekikopo Abe tokinkola abantu timu zigenda emirira zitya kwenda ngenda kusaba ttiimu empanguzi gye bagikwasa ekikopo kapiteeni kapiteeni yamu akwasa ekikopo DJ okay this side ref na timu yo ref na timu yo ngomba sana bakwasa ekikopo ref na timu yo saboso kwecheko wano ref na timu yo saba ref na timu na mwele mwele kwa itewo ref na timu stand up.
alina baji ya FIFA era afuwa omupiira ku international level sebo. Era sebo ne World Cup oyo omukulu yomutwala mu ebisaabwe gw'olaba. Ali ku World Cup, ali mu abannaye ena basaba tweyanza gye bannaye tweyanzeeke mwebale nnyo mwebali eddala mwebale nnyo bannaye mwebali eddala bannaye. Okay, omukulembeze waffe bw'atyo obikola ng'ebyo. Oh no. Yeah, it's fine. Yesterday. Yeah. Thanks so much. Yeah. Thanks so much. Kale. All right. Thanks so much. Bwemba temuse kulongoosa wano temugenda kufuna certificate zemuteekeddwa kufuna. N'olwekyo tulina okuleka ekifo kino nga kiyonjo buli volontiya ajje tulonde obutuko obwo mu bukuŋŋaanye bugende ebiina okugeyanzi. Naye bukya abadde olyato tubaana tuya ku lyato direct. Tugenda ku lyato address eri 249 Queens 2 West Unit 110 Toronto. Bannaye okusaawa